bategeezeddwa nti ekyaviiriddeko omuliro guno abaana bano bafunye kasooli ne bamussaako ekiro ekyo nga baagala asule ku kyoto ng'atokota ate ne bamulinaanya ensawo y'amanda eyabadde okumpi kati ensawo y'amanda eyo yakutte omuliro kwe kwaviiridde omuliro ne gusaasaana ennyumba yonna. Bambuuza oli wako nze ndi waka naye nga nange natuuse saa 8 banga duka olabe oba olina kyosobola okukola ki okutaakiriza gonze kiki nsobola okutaakiriza nti abaana ba muganda bo bakoze eki bafudde nemuzaalekananga bonna bafudde naye nga kiwanuuzibwa nti nno amanda gano agaccako agabadde mu nnyumba galabika gavuddeko entabwe okulabika nti mwasigalamu omuliro ogwaviiriddeko abaana abo okujja. Abadde beebasa I think nga bafumba kasooli nga waliwo n'ensawo yakiri y'amanda kale balabika bafudde kiziyizo kuba faya tugenza okutuukayo ne twanguwa nnyo turescuinze ennyumba z'abantu baleme kola ki kukuma muliro okuteeka muliro mu nnyumba ndeni ne beebaka.